po jako akawuwo. So they have been actually treating the patients with the HIV drugs. Ekirwadde kikagonza kibumba ki hepatitis B kiyimiridde ku bitundu 4 n'akatundu kamu ku bantu abatambula nakyo nga bali wakati w'emyaka 15 n'enkaaga nga kino kisinga kwerigisiza mu bitundu eby'omu mambuka ga Uganda. Ekirwadde kino kyasinga kuvuga nnyo mu mwaka gwa 2016 ng'omuntu akifuna okuyita mu kwegatta okugabana ebintu ebisala oba ebifumita n'omuntu akirina oba omwana okuzaalibwa nakyo ng'akijja ku maama kiyite mother to child transmission mu Luzungu. Mu kaweefo w'okulinnya ku nfette ekirwadde kino abakulira amalwaliro ko n'abasawo mu disitulikiti y'e Kasese basomeseddwa ku kirwadde kino era nga mu kugulawo omusomo guno kalondoozi w'ebyobulamu mu disitulikiti y'e Kasese Dr. Bira Jovia akawangamudde nga bw'atakyaliwo ddagala lijjanjaba kirwadde kino ekya hepatitis B. Taking this opportunity to open officially the workshop, I would humbly request that we as health workers, let's stand and unite to help the hepatitis B patients. Senkulu w'olukiiko olulwanyisa ekirwadde kino e Kasese Dr. Kenneth Kabagambe ategeezezza nti olw'obutabaawo ddagala lya kirwadde kino okuva lw'abaluka w'ekirwadde ki COVID-19 abantu abalina hepatitis B babadde nga baweebwa ku ddagala lyabo abalwadde ba mukenenya okweweza kawuka ako. The medicine that is meant to treat hepatitis B patients, because we realized we got information that was withdrawn by NMS and has never been replaced. So they have been actually treating the patients with the HIV drugs that has a component of tenofovir. Akulira ebyobulamu mu disitulikiti y'e Kasese Dr. Joseph Baseke agambye nti wadde bali ku kaweefo w'okulwanyisa ekirwadde ki COVID-19 kikakata ku buli muntu omulina abo abalwadde ba hepatitis B okunaaba mu ngalo buli kaseera, okwambala masiki ssaako n'ebirala okusobola obutagattika ndwadde. Now, if you are doing the infection prevention for COVID-19, you are at the same time doing infection prevention for hepatitis B. So when someone says that we are doing infection prevention and control for only COVID-19, then he doesn't know what he's supposed to do. Babasawo beetabe mu musomo guno bawanjagidde gavumenti saka amawanga g'ebweru okubawa ku buyambi wamu ne balwadde baabwe naddala obuyambi bw'obujjanjabi obw'ekirwadde ki hepatitis B. Is to get information on the repercussions of COVID-19 on hepatitis B nationally and internationally. Robert Kule yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS television. If the drugs at NMS, they should actually give a clear explanation to the public why, first of all, this medicine was withdrawn.